Buli ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi gwa Disemba buli mwaka, Uganda yegatta ku nsi yonna okujjukira n'okwefumiitiriza ku kirwadde kya mukenenya. Mu kaweefube y'omu, Obwakabaka butaddewo dduyiro eri ebitongole by'Obwakabaka eby'enjawulo wamu n'abantu abalala ng'emu ku ngeri y'okwegatta mu kaweefube ow'okulwanyisa ekirwadde kino. Joel Onyach nga kati wa myaka 21, ebbanga lino lyonna alimaze alwanagana na kirwadde kya mukenenya. Nazaalibwa n'akalwadde, nagenda okitegeera nga nina emyaka 10. Ewe nakitegeera kyankosaamu nganze kubanga tuli abaana 5 ne mu baana 5 yenze yakafuna. Bwe newankubadde yakizuula ku myaka mito yeekyawa era n'adduka n'okwewaayo anti yali aganye okumira eddagala, kyokka oluvannyuma lw'okubuddaabudibwa yagenda mu maaso n'okumira eddagala lye era nga kati ke kalembereza k'alina. Era nali ku ddala lya kusooka nawe kyanjigamu ne mpulira nga njagala ndireke ndiveeko ate akawuka ne kampisa bubi nnyo nenzira ku ddala eryokubiri. Naye kasita nafuna kansolingi eri abasawo nasobola okwekubaganya mu mutima nekitegeera lino empeke gyemmira weŋŋaana oggimira nyinza obutatuuka wenjagala. Dr. Nakalinda Kalinda ngono ye mumyuka Kaggo owokubiri ategeeza nti ate omuwendo gw'abakyala bali mu matigga gweyongera so nga ate bo abasajja bongedde kwetanira kulwanyisa siriimu. Gamba nga bano abakyala banneekolera jange. Tulina abantu akakadde kamu n'emitwalo 5 abalina mukenenya mu Uganda. Kwabo abakazi baliko emitwalo 93, abasajja emitwalo 57. Obutundu 56 ku buli 100 mu bakyala be bamanyi ebikwata ku HIV. Comprehensive knowledge. Kino Dr. Nakalinda agamba kisinza kuva ku bakyala okulemera ku bwenzi. Abakyala nga bana ku buli 100 balina abasajja abasukka mu 2. Naye ffe tulowooza nti ekyo ekibalo kitono na nnyo, abasajja 16 ku buli 100. Mbu n'abaana abamu bafuna obubaka obukwata ku siriimu mu ngeri enkyamu. Nali ettororo omwana n'ambuuza nti akozese kagalo ki ku glove, kondomu tezimutuuka, alina emyaka 10 naye yawulidde nti kondomu eyamba. Abavubuka okwongera okukozesa ebiragalalagala n'okusussa okunywa ennyo omwenge nakyo kyongedde okusaasaanya ekirwadde kino. Ne mu cookies mu 2 abavubuka mubimanyi n'omwenge oguyitiridde kubanga omwenge w'ogunywa ennyo omuntu gw'oteetegereza luli oyinza okulaba nga y'oli ow'ebirooto byo n'omala gagenda nga tokebedde nakebera. Mu kwogera kwe Katikkiro Charles Peter Mayiga abakazi okwewala ekirwadde kino okubeegiriisizaamu abawadde kikolo na ddagala. Kaakati abakyala muwulire mugaane siriimu ayita mu kwegatta. Abasajja emirundi egisinga be batandika ebintu bino ate mmwe ne muba nga mwe musinga okukwatibwa. N'olwekyo mukole mutya? Njagala kuwulira nga muddamu abakyala mukole mutya? Kyokka kino abalabudde nti kyakubaviirako obulwa mu nkolagana zaabwe n'abagalwa baabwe naye nga balina kusigala nga bagumu. Bwe munaagaana abasajja bagenda kunyiiga. Okunyiiga kw'omusajja tekutta naye siriimu. Kaakati omugezi akola atya? Wano wasabidde buli muntu okuba omusaale mu kulwanyisa ekirwadde kya siriimu nti kubanga buli omu kimukwata alaba. Naye siriimu akukwata eriiso okanudde ng'okirako engege. Temulaba nti obulabufu bwetaagisa kubanga wano obeera olaba otunudde. Obwakabaka, akakiiko ka Uganda AIDS Commission wamu n'eggwanga okutwalira awamu bakyali ku kiruubirirwa ekyokumalawo ekirwadde kya mukenenya omwaka 2030 we gunaatuukira. Jennifer Kabale agafeeyo ku Spark TV.